Bano batuuze ku kyalo Nabukosi mu ggombolola y'e Butaga y'e Jinja nga bakuŋŋaanya okulaba omuganga eyaleeteddwa okukwata ebyokoola ebibasuza nga tebeebase. Ebyokoola bino byatandika na kulumba baana b'essomero li Godswill e Jinja ne bibalemesa n'okusoma. Baneiba balina emijiini gye baaleeta okubakolera ssente ku kyalo naye byabasobako ne bijja ewange ku ssomero. Bibadde bitutulugunya emyaka kati giweze 2. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Thomson Mwima, mbo baasooka ne baguma nga balowooza bya kusaaga kyokka balabye embeera yeeyongera kuba bubi kwe kutegeezaako kuba ku kyalo. Ku Mande lwe byavaayo ne byogera amazima nti baabireeta okukola ssente bifune omusaayi. Abazadde ne bayimirira wamu naffe okuzuula ekituufu kwe kugenda ku neighborhood abantu bano ensonga bezikwatako direct. Okumanya bino byajja kutegomya kyalo kyonna byatandika okulumba abatuuze. Bijja mu kiro mbo bwe baweebase bikujja ne ku kitanda. Tuleetera obumenke n'omuli abantu bangi nazaala wange abaana bange bonabona bawaayo mbu bali kwenda byabugaiga. Leeta obwire byakutoola ku buli wagwansi otoli mugwansimbu byakugwa mu nkoto osooka kusamira oti noono ow'empewo. Eba wetandikibwa ssaawa 3 abantu emizimuka giri kusunda ekiki ebowa paka ssaawa 10 bumenke kyoba obusunda ebowa paka ssaawa 10. Abatuuze balumiriza munnaabwe Ponsiano Chemba okuleeta bye bayise obumenke okubatigomya. Mukazi waawano mukachemba asonga kwati oyo abantu bali 10 beyakawaayo mbala naife abantu 10 kufunafuna beyakawaayo ajja kumalawo kyalo tusengukire wa ku kyalo kuno. Mbu waliwo n'omukazi w'olubuto bwe yatiisatiisa mbu agenda kuzaala obumenke nga mu kiseera kino yeeraliikirira kyasitudde mu lubuto. Omukazi ali mabunda masaadi n'ali mabunda ati alijja kuzaala bumenke. Bwayenda mukazi wa mabunda n'abeisimbule tandika ono omusaayi. Ponsiano Chemba kamusawo wa Kinnansi mu kwewozaako agamba nti ebintu mu ssabo lye byali bivudde mu buntu era kwe kusalawo okuliddaabiriza. Wabula bukyatandika kukola mulimu guno ab'okukyalo batandika okumusongamu olunwe. Bambuuza nakanti bano ebintu bino kuba gwendibula naye zitakyendiri ku bintu bino tuyetanga ku bintu era abantu abo kubona ati nabawongayo ezitagwendidde kuliina nabawanga nti omuntu gw'otayidirina nti ndikutaayo nankani. Basaada abaana batandise okwekweka mu tawuni abavuga booda batandise okutya abakazi olw'obumenke obuvyalo. Kati bano olw'okuba embeera ebadde basusseeko kwe kwekubira enduulu ku poliisi. Baleese omuganga era n'atandikirawo okukola ogwamuleesezza. Bakira ono ayogera mu Luswayiri ng'omupoliisi Tabo Muhammad akulira poliisi y'e Mutayi bw'avuunulira abatuuze. Waliwo abaana abamu abateredde kyokka abalala ne bateenyeenya. Abamu ku batuuze bagamba kino kivudde ku nguzi. Abantu bano bayinamu enguzi, abasawo bano si batuufu naye ekirungi nti ebintu byennyini byategedde era biganye. Tubagambye twagala tuleetere ddala abasawo betwekakasa balabe ng'ebintu bino babijjawo. We tuviiriddeyo nga basala ntoto kuleeta mulala enkya balawo baba naafuna ku buweerero.